badde ku ddwaliro Lubaga era bano bazze n'abasirikale nga babisomera mu bbaasa bategeezezza nga babadde bazze okukwata Zzaake bamutwale mu ddwaliro Mulago. Abasirikale bakira balawuna eddwaliro ly'e Lubaga nga n'emmotoka za poliisi ez'ekikungu zibaddewo wabula bano baganya okubeerako ne kye boogera ku ky'okujja Zzaake Lubaga atwalibwe mu ddwaliro Mulago. Embeera y'obulamu bwa Zzaake eraliikiriza bangi nga n'abasuubuzi mu kibuga Kampala abeegattira mu kibiina kikasiita nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Evarist Kayondo bategeezezza nga bamaze okukwatagana n'abooluganda lwa Zzaake bamutwale ebweru asobole okufuna obujjanjabi. Atugambye nti ye amaliridde agenda kwesasulira bbiru kakyekolereko oba ssente za gavumenti ezigaanidde ye kalwane yesasulire omwana we asobole okufuna obujjanjabi. Era kati kwe tuli enteekateeka zigenda mu maaso asobole okutwalibwa ebweru amaze okusekiwalinga eddwaliro e India era bagenda kumutwala India ne visa tuzirabyeko amaze okufuna visa. Otusente otwagala okuggibwayo mu parliament kujjanjaba omubaka tubula tutya. Forget about that, ndowooza baleke kutusomooza. Abantu banyiivu. Abasuubuzi bano bakikidde gavumenti esingo olw'okugaana Zzaake okugenda kufuna obujjanjabi bweru w'eggwanga nga abasawo bwe bakiragidde. Mu mbeera ng'eno nga gavumenti emaze okukola mistake esooka ey'okubeera nti ate yakulembeddeko mu kukuba abantu emiggo kubanga kkiriza obagaana kw'okukubwa yakubwa era embeera yonna olaba nti akikijja na bukikijjanyi. Gavumenti twali twagisaba ddereme kukulemberamu mu kumenya amateeka kuba yo ate bwetandika okumenya amateeka abantu ba bulijjo bajja kwanguyirwa nnyo gamenya. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde Katikkiro Awummula Oweekitiibwa Dan Mulika ne bannabyabufuzi ab'enjawulo abalambudde ku Zzaake bategeezezza nga bagenda kuba ku matu wabula ng'okutereera obulungi asaana okutwalibwa ebweru abasawo bongere okumwekebejja. Naye bwe nziza olwaleero andabye asoose n'okuggyayo omukono nambulira ebintu byonna bye baamukola ne Bobi Wine mulabye naye nambulira bye baamukola n'obwetaavu. Wabula ekintiisizza aŋŋambye nti ate abalabe be bakyayagala okumutulugunya n'okumugamba mutwale e Mulago. Simanyiiyo muntu gwe baali batutte kujjanjaba gy'atayagala. Nze gwe gubadde omulundi ogusooka okuwulira bye baayitamu kuva mu bo bennyini naye nga bye baayitamu mutasobola na kubiddamu nga baayita mu mbeera nzibu ddala. Wabula bano bavumidde ekya gavumenti okusala okugula emisango ku muntu ali mu mbeera y'obulamu etali nnungi naye nga abamutuusa ku kikaliro kyaliko balya butaala ewatali n'omu abagambako. Abatulugunyizibwa, abakosebwa, abalumbibwa be bateekako emisango. Ababatulugunya, abatta abantu, ababbye eggwanga ne balimalawo ne baleetera eggwanga kubanga temukyalina malwaliro temukyalina ki. Abo bo batambula kyere tewali kibakutteko. Omu ku bannamateeka ba Zzaake Erias Lukwago alabudde poliisi obutakemebwa kutaataganya Zzaake kumujja mu ddwaliro mwali mu kufunira obujjanjabi. Omanyi kye bateekeddwa okukola bw'oba omwagala mu kkooti ng'omuntu mulwadde amateeka ebyo byonna gaabiraba. Kyokola okola ze bayita criminal summons n'omugamba nti bw'oba ng'owonye tukwetaaga ojje okole statement. As simple as that. Naye amanyi obulabe bw'ayinza kutuusa ku Zzaake singa amujja mu ddwaliro wano waali we bamujjanjabira ewali abasawo beeyesiga abamaze omukebejja bamanye n'obulwadde obulumuluma abakola kyonna ekisoboka n'omutwala e Mulago embeera ne yeeyongera okuba embi ne mukama oba okuleetawo ekirala omanyi akulo kyayinza okutuusa ku bulamu bwa Zzaake n'eggwanga. Wetujjidde ku mpewo ng'eddwaliro ly'e Lubaga terina kakasa oba nga linakkiriza poliisi okutwala Zzaake wabula nga ye omubaka Kyagulanyi Ssentamu naye ali mu ddwaliro lye limu embeera yegenda erongookamu naye ng'akyalina obulumi obw'amaanyi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo.
Robert Neswe Kayongo, BBC Faina Gambozi. Webale nnyo omusasi waffe Robert Nestre Kayongo olwa